Kim, jide yao za kwa reaction zaba. Amanya nze Kalema Yusufu, Vice Chairman. Kama wange wali ssentebe w'ekyalo kino kakwanirize mu ddoboozi lye ekigambo nga kimu bibiri era twanirize obubaka bwonna n'ebirowoozo byonna byotuleetedde akwasa olukuŋŋaana luno ogende mu maaso n'oddukubiriza tufune ekituufu tweyanza babalanye wewe omugenyi waffe abamawulire mwenna abatuuze okuva mu bitundu byonna ebitwetoolodde baagalizza okwerekereza n'omujja ebiseera ebizibu byonna ewe waffe twatudde dda era tukwebaza okutubuulirwa mukulu waye gwekikwatako yagonza abantu era omwoli gw'olabako twali awamu tuli mu nnaku omwana waffe yasibulako omwana waffe gwe batusaddaakako ekyatuka nti poliisi ekoze kyesobola naye situlona kizibu okutwalira awamu era abantu bemulugunya lwaki nga suspect abatenderezebwa babata buba ensonga eyo tulindiridde essanyu nemutuleetedde ku ensonga eno otuze wonna basalamukalire ate bakakkamu muwulirize buli kyekigenda okutubuulirwa twagala kusaakanya tufunemu omulamwa webale nnyo tukwaniriza wano nguguddewo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama mulungi obudde bwonna kitalo nnyo mikwano gyange. Olwazanga n'ojjanjaba n'ofiisa sigwa basoose n'oziika mu kitiibwa. Neeyanziza nnyo chairman w'ekyalo. Tweyanziza nnyo Vice. Tweyanziza nnyo Mwami Kalangwa. Tweyanziza nnyo abantu b'ekitundu okujja abantu b'ekayigi mwekubireko mu ngalo. Kino kiraga nti ekikwata ku muntu omulala n'omulala kiba kimukutteko. Nze omwana gwe basaddaaka si wange. Sigenda kusenga kayigi era sisuubira kuzimbako. Neggwe abitwala bw'otyo abakayigi bwe banaggwako bajja kutuuka n'owuwe gy'akola ki? Kubanga oyo mwana muto ate n'abakulu be baasooka. Nolwekyo bwe tutasitukiramu ng'abantu ne twerwanirira ng'abantu tewali muntu agenda kutulwanirira. Ku ssaawa eno yennyini batandise okututiisatiisa tukubye olukiiko olw'olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Era mulindirire essaawa yonna. Naye nze sibeera mu buvuyo. Muntu yenna ne bw'atuuka bwe mba munjagala mbeere mulamu mulina kusigala nga muli bakkakkamu ne tunnyonnyola gwe tulindirira asimbudde okuva e Masaka mu bukkakkamu. Bwe baba nga balaba nti ffe tusituse mu makubo makyamu bajja kumbulya obe waabwe tebaziikangako. Oba nze nzize kuziikula mulambo ngutwale ngulye. Ekisookera ddala batuuze n'abalaba Star TV n'abali ku radio na buli omu waawulirira abantu bennyini tuyina enkwe. Abantu omuntu abeerawo n'agamba nti abantu tuli babi ani muntu? Ffe ffennyini exactly webale nnyo ssebo ffe bennyini ffe baki? Mu ssaawa eno waliwo ali mu lukiiko muno ng'amanyi butuufu amayitire g'okufa gw'omwana wa Kalangwa. Era ng'agamba kati baleese Mulongo bayise Mwami Kagolo akole ki? Munnange nno tebigenda kubeera byangu. Bagamba boogoba musajja munno ne waggulu w'omumanyi tosobola kutegeerera kyalo myaka gyonna. Tosobola kutegeerera bantu myaka gyonna.
Terwedde kuno ku kyalo kuliko abantu abaafa abalala. Kati gwe atafaayo ku lutwe yasooka, kati ekirala kizze. Olina galanti ki tekigenda kutuuka wakaawo. Olw'ensonga nti waliwo abawuliriza ku radio, abali kusaba ku TV nga tebamanyi mboozi eno gye yava, nsaba okuyita Mwami Kalangwa atunyonyole bulungi emboozi eno we yava. Tuli ffenna abadde ayina wolokoso omulala afune ekituufu okuva mu kamwa kaani ka Mwami Kalangwa, then tufune abantu b'ekyalo, then tulabe kye tugenda okukola. Ffe tetulina mmundu ne Mwami Kagolo wuuno wano ayimirire mu mulabe. Tetusuubira nti tuli bakadde, nedda, naye ate tetusiisibwatiisibwa. Nze sijja kwogerera ono naye nze sitiisibwatiisibwa. Ekyo nedda, ate tebanzannyirako. Ekyo nedda, ekyo abakimanyi bakimanyi. Olwekyo nagambye nzikirira Masaka era nzize. Temulowooza saawadde lunaku kubanga buli muntu yabadde ajja kutegeera entambula yange. Yali empitiddemu siri enziriramu. Naye tebigenda tubeerera byangu. Abagenda okufuula ebintu bino kifuula nnenge bangi. Ensonga lwaki tulina abaami abo. Mulongo yayogedde kino, Kagolo yayogedde kino, naye nga si bwe kyakoze eki. Bwe munaalwana ne mubeera emabega waffe, tujja kuwangula. Bwe mugaana okubeera emabega wa Mulongo, ojja kusigala mu kimugunyu, naawe ekiri kutuukangako totuyitanga inshallah. Bw'ovaayo mu lujjudde n'akulwanyisa abaako waakoma. Naye bw'osigala ng'olwanira mu nkukutu, bakunyiga ne basuula eri ne watabaawo kyogerebwa. Emirembe, okutegeeregana, okukomya Kisaddaaka Baana, olwaleero kiri mu ngalo zammwe. Naffe tusituse, nammwe mutuzeemu amaanyi. Mwami Kalangwa, tusaba oyimirire wano mu makaago otunnyonnyole olunaku lwe bwalwatandika n'ekyaliwo n'okutuuka ekiriwo olwaleero. Tweyanziza. Bassebo ne bannyabo neyanziza okujja mu maka gange. Amannya gange nze Kalangwa Moses. Nga ntuula ku mutwala Kayugi, Gombola y'Emukungwe, naye nga nzaalibwa Ssunga w'omugenzi Yosa Mukanamugenge. Naye neebaza Katonda ku lwa Mulongo Saala kubanga yanzizaamu ku ssuubi. Naye nze amaanyi gadde gampeddemu. Ku ssaawa ya leero neebaza Katonda kubanga muzze. Olunaku lwali lwa Mande, nnaku z'omwezi ali 23, omwezi ogw'Ekkumi. Omwana wange yakeeranga mulamu nga yeeyagalanga era azannya ne munne. Ssaawa zaali ziwera ssaawa 4 zinavaawokko wano ne ŋŋenda wa neiba nga gwe nyali njagalayo. Ngenda okudda wano ssaawa zaali ssaawa nga 5 nga zigenda ssaawa nga 6. Mukyala ŋŋamba nti omwana abuze. Mugamba nti omwana abuze, nti omwana agenze Jola Debulaga nti agenze ne Jolamu. Kati nembuuza alazeewa nti agenze ne Jolamu mu nku. Tandika okunoonya omwana. Okunoonya omwana buli wamu kisoba neiba wonna omwana nga tatulaba. Naye ntanoonya Jolamu n'ava ku luzzi. Nembuuza Jolamu, omwana g'ogenze naye aliwa? Kyava ŋŋamba nti omwana saagenze naye, namulesaawo ku kkubo, saagenze na mwana. Nemugamba Debula agambye ogenze ne Jolamu. Nti nze Jolamu Pasen muleseewaawo. Tatandikira ne tunoonya buli wamu. Nenkuya muto wange essimu nti omwana atubuzeeko. Ddamu ne tunoonya ziwa ssaawa nga 8 naye nga ati omwana ekyamazima abuze, kangende ku poliisi. Nagenda ku poliisi y'e Nabugabo ntutte ku lipootinga mwana wange abuze. Omupoliisi n'anjako statement byonna n'ampa akafayiro ka defense y'omusango n'enzija nako. Abatuuze nga tuyise ekizindaalo. Naye ntuuka mu kkubo awo nsiŋŋanawo mukyala nga nti omwana wabuze naye tugenda munoonya otya? Lwaki tofunye omusirikale n'otambula naye? Ekyamazima amatuufu nalina mu nsawo nnyamu omutwalo gw'essente.
Nempya Sebalamu jangu otwaleko afande ono nonya omwana ng'abuze. Abali mu kasiisa bonna abaliwo awe Bukumbula mu katawuni. Nanga mwana abuze ki? Sebalamu twagala kuduka ewamina omukyala wa Walakira. Twingula amafuta ga 2,000 ntika mu piki ya Sebalamu. Ne banziza akanaana. Akanaana ngulako airtime kubira abantu nsasanya mawuli g'omwana okubula. Nsigaza akasanvu. Omusirikale abatulawo ku piki angamba nti njagala mutwalo okugenda. Nanga mutwalo siguweza nsigaza musinyika samu netugende tunoonye. Tulina tugize nanga nyumva wano ntwalwa ngwina mu nsawo. Kyeva muga sina yamazima piki yamaze okubanga atikako okugulu yakujjako. Namugana nkisiye mutwalo ekyamazima tufyatama n'agenda. Nange kinakola nina eggaali najwa Mzee Mulindwa. Nitwa ku piki nsaswa maleyo sente zange zenasatende mu piki amafuta. Kwanya lenta amaze okuteka amafuta kasinza kukiza nange nekagende abwerere. Natula n'atuusa wano Sebalamu. Ntinya nawo n'abatuuze nga bangi banonyuza omwana akyabuze. Nembabuuza nti alabuze nti akyabuze. Nenga Sebalamu nnyongera ku kyapa. Nenga wali ku kyapa ekayugi. Nasinga nawo chairman Yusuf Kalema. Nemuga maaso omwana abuze. Maasa yankulembera tugenda mba sister tunawo muzindaalo tekamu amanda nefuna mwami Nnyombi ntanko okutambuza amawuli g'omwana naliko kulanga buli kyalo kyonna mwana abula. Tukomawo wano n'alanga njumaga wonna kayugi sunga wonna mwana abula. Budde ne buziba ekyali mande budde buzibye. Twatuuka sawa abatuuze ne bagenda basobola ne baswanga bakuuma. Tuka tugera kumankumi tumwana tumanyi kye bayafudde tugera twabya mu nnyumba abamu ne baka ebweru. Zazo ya sawa nga 5 ez'ekiro. Omutuuze omukyava agandi bannaye. Omwana Debula alumiriza Jolam yetutum. Omwana yabuze. Omwana ndakiza statement ye agamba Jolam yamututte mu nku. Waki mugende wa Jolam ne mubuuza. Kyamazima chairman yagoloka yatudde mu ntebe awo n'agoloka ne mwami Mugabo ne mwami Romani. Munsonyi okubatula amanya. Ne bagende wa mwami Bugembe wali wa neighbor. Singana bali mu kulya kyaggulo tubayita tuga tubasaa kujola moyo. Jola mbamuyita najja Masaka ne namubuuza. Jola muyasoka n'agaana. Naye kyabamu kyabanya amubuuza nnyo namuga nti ye omwana piki yavudde Nabugabo yamututte. Konze nti yani yamututte piki yavudde Nabugabo sigimanyi. Sajja wali ovuzi wa boda yemututte. Navaawo nga mpuli amaziga gampitamu. Ngesubiri mpeddemu. Mwana tumonyiza emisana wonna abuze. Sawa ziweze sawa 5 yalazeewa. Nakwana ngamba abatuuze ne magamba abali wano ne magamba kyamazima omwana baamututte. Jola mwayogedde nti piki yamututte. Abali washo achwana balumbe Jola mu yali. Chairman omwebaza kubanga akola ekintu ky'amaanyi. So Jola mwatuuze bagenda Jola ne bakendawo. Ne batwala piki ne mujjawo ne mutwala ku police Nabugabo. Era baatuukayo police Nabugabo. Ekyamazima omusango guno gwava wansi nga gulimu kigozi wezing. Kigoyi wezing. Kubanga ne police Nabugabo twatuukayo twasayo omwana Jolam. Era kiyakola police yatandikiddeko kukola ne waguki kirimu kukola. Police yagamba chairman nti omwana mulese wano mukole ekimudde kiro. Kati mulese mukolere ki? Muzzeeyo omusole naye. Chama ya kyakola nga kumya omwana yono bamuyisa buyisa tebakyama ne bamutwala. Ati bamutwala twatukyali akitawa wajjola munajja. Bwajja wano yebwala Senkaayi ne mukazi we bajja wano yebwala banonya Jola balonyo wamulabiye wali wano kataliwo. Kati waliwo bw'olu yayoga nti Jola bamututte wa Masaka lema. Baage ne wa Masaka lema ekiro ekyo bamusabeyo. Shimwe zima musu chairman yamubalemera. Tyambawa. Babucha kumacha nga binsobedde. Okuya chairman Juko Alozias webukakata. Nga chairman mwana nga yabuze. Naye mtutute omwana ebbale polisi yamugobesa chairman nga nti mutwale ekige Nabugabo. Ekigo mutwale ku polisi y'ekigo. Esunga. Tugenda wano tumutwala. Tutuukayo. Bakola ira ngo yatandise okulubereberye ne polisi yeki yakola. Tuside onsonga ya mwana bagenze mu babakwidde simu gagere kwate emotoka yembaawo mu mazigo.
tubadde wa tuyinza tebajja kimanyi Mukenya kyavajja abuuza kiki kimwana yafu yabuuze naye batulesi nti abasikale baliwo tebagenze mu mazigo okukwata emmotoka yambaawo kyamazima yabakubira essimu era ne baza kimanyi Mukenya yabakubira essimu baavaayo speed ne bajja natanga okujjako bitwagira tugenda tukatukoze tutya omwana tumuleseewo awo nasaba tutange kunoonya mu basawo baganda nti bayinza okuba balina omwana twagenda omukulu oyo chairman w'Ekayugi tugenda omwami oyo ali mu ssaati emmyufu ewe naye simanyi nti ye mukulu w'abasawo baganda muno twatuukayo ewe n'atukulembera bukisobola omusawo omuganda gwamanyi tugendayo twava nga tulina kitufunye ntukomawo n'ewaka twakomawo naye ndi wano zaliso yasanga 6-7 polisi yena bugano nejja enjako statement mwana embula jabuzeemu yavudde atya waka biki omukyala mujjeko ebye ne bagenda akyamazima amatuufu tebakomawo nti tunoonye batukole tyadda olwakikomya lwakubiri olwo tunoonyeza tulinnya ensiko buli wamu mwana abuze olwokusatu tuba tuli wano tunoonyeza omwana kuba kumakya naye twagerako n'akagoye kebalabako esadire kabangali eyo kagoye nti balina akagoye kebasuddeeyo kakeka omwana tuba okutuukayo nga kakaya ka mukyala omukazi yali yasula kakaya ke nasalawo okateka ku Masaka nanyuka n'ayitawo akalabe tuva nga kakaya nitukomawo tuba tuli wano ziba ziweze essaawa nga 9 ez'emisana olwakula lwakusatu nga 25 mba ndi wano mba nva mmanju awo mba ntuuka wano ndaba omusajja Makumbi ajja mu lujja wano ajja yanguyiza speed ng'omuntu era ng'omuntu alina oba ekintu kyalina speed kula nga nkute mu ngalo nkute mu kifuba kyamazima we nakoma okutegeera kwange saddamu kutegeera kiri ku nsi olw'okuddako nakabanga bukaabi abatuuze bange kinajogera kiri kimu namugamba mpa omwana wange kati awo ebyaddi yasaamanya kyenaddako abatuuze bange Makumbi agona okunkwata mu ngalo nakabanga bukaabi nabula nga nziruka nziranjumaga ngenda nkaaba mu maka ge ngamba omwana wange nkaba mwana wange ngenda njumaga bantuka mu kkuba abatuuze kyebaŋŋamba batuuze bankwata banga tagenda njumaga talina bukumi bumala kugenda njumaga tumukomya bakubidde poliisi ejje etutaase naye poliisi netejja ekyamaza poliisi yamala nejja nze we nali sitegeera abatuuze kyebaŋŋamba poliisi yajja ne bababuuza mukwatidde ki nkyagenda njumaga nti kiki nkyakaaba genda njumaga wali omwana we babagamba mumute ne banta abali bankutte nadduka ngenda njumaga ntuka mu kkubo banga natuka mu kkubo waliwo emmotoka ya fine squad ya poliisi banteeka mu mmotoka yaabwe nga bantwala mpaka wa Makumbi we banzijjaamu natuka nkaba bukaabi wa Makumbi nga bagamba kituufu lwaki akaabira wano poliisi y'e Masaka we yajjira nga banzijjamu bantaka kukaba nga nyinga mu nnyumba wenza buli wamu nga nkola poliisi yayazza ebintu byazange nze sitegeera simanyi kyekola kikiriko naye bange nkaba bukaabi nagenda okulya nga nze simanyi kiriko obudde owazaali sawa meka saamanya nze mukutegeera kwange nibaziweera sawa 3 ng'ez'ekiro mukutegeera kwange amaze okuddamu ok'obuntu ndaba abantu bakuŋŋanya wa Makumbi bangi kyenva mbuuza gwe alinaanyaawo mubuuza ki ekiri wano nti owaayi bizibu konze obaddewo ki ndaba abantu bangi ndaba basirika kiki ekiriwo anga nti owaayi yakitegeera ngenda okutulaawo okuddamu okulya nga bagamba nti kye tuzudde wa Makumbi tuzuddemu ebisumuluzo ne sitampu kyadde mutebeeza tekikifunye kati nembuuza kiki kolinga nti ojja bitegeera kyamazima okiko abapoliisi abaliwo baluggalawo ntuvaayo natambula gye natambula senange samanya ntuka nekyenjuka waliwo owa bodaboda yandeeta nantuusa wano ewaka obudde ne buziba ne bukya ne twebaka
nutaka mu bulumi dene bucha obacha kulokuna bandi awo ngomusika fune namba yesimu enkubirwa kuve Masaka yanganze omusika nze gundi ndi Masaka munsonga ze zokubula omwana wo mulimu omuntu yakubiddwa inacho kimanyiko konzi nakyo kimanyiko nchotegera bulungi konzi gasi nakyo kimanyiko najja kesimu yaddamu nankubya simu nambuza oli luddawa konze ndi wake wange nonya mwana wange nanga jangwe Masaka nemuga sinyaje njala Masaka nonya omwana wange ali Masaka mulabi jali Masaka nanga tukwagala Masaka jangwe Masaka nanga nsonga chenete Masaka nze nonya mwana wange ali Masaka nja kujja simu nenjijjako nali ndi wano na police etuse wano kulokuna banja ko statement mwana yagiza bajja kumukyala statement wera wana bambuza nti nsonga zo mwana wo wali muntu yakubidwa okimanyiko nga sinya kye nkimanyiko ngabanga nti mwakubidwa omusajja katunafe ine nga simumanyi nangamba nti mwakubye makumbi mga zina kwa makumbi zimakwe wache njuka kikimu makumbi oyazze wana nade ntegera bulungi nawe yankute mu ngalo nanga mu kifuba taze mukutegeera nanga ti taze muza katotegeero katotegeero oti nimuga ntegeera okwanche olwago bwange bwasakadde ne kati ntegeera taze ntegeera ne olwokula nti olwago bwange bwakoze ki bwasakadde nanga ne mukyabita bya kusaga sajja mwamu yali bubi mulwadde mbwali mu ddwaliro makumi nti ali mu ddwaliro tini munani one buziba ngabucha kulokuta olwali wakuna kubucha kulokutano tunonyo omwana nga abula kati tukyali awo nonyizo mwana abuze ne buziba olwokutano batuli awo ku lwomukaaga Mulongo ennyumba yange eno jaba yali enyogirwa lwe mupinolo n'olwemmanjo yeno kati nga tuli mu ntiisa eyo nako olwomukaaga ekiro ekyo tuli mu ntiisa eyo n'ennyumba yennyini ogino katulujjemu n'olwe mupinu tusigaze ogw'emmanyo nzibe luno tusigaze ogw'emmanyo n'ogwano pa ennyumba kazeki njitidde kyamazima n'omulyango naguziba ku lwomukaaga naguziba nalumenyamu n'endujjamu n'enduziba natwali tukyali awo antu ngajja okunsaasa ku lwomukaaga twatutudde awo ku bbalaza y'ekiyunga azimba okuzzaamu olujjo azibawo nga ŋŋamba waliwo faaza yeruvule kubaita wakabi faaza mumanya abatuuze ngajja ansaasirako wano kati wakyali awo wayitidde dakika faaza ng'agenda wakyesa dakika ntono nnyo poliisi y'e Masaka nejja nga mulimu osiside we Masaka mulimu afande muzuni gwe natega kuninnya ku kaddaako waliwo omusajja mulala gisimanyi linnya ow'ebisolo bamwita ow'ebisolo nze bamukazaako awo tuze mumanyi kati naye nga mmotoka yajja abavuga kati kyana osiside kyava atusinkana twanyi bane nga mulabye ennaku y'omwana wamwe tulaye nayo ayita omukyala amuzza ebbali amugamba nyabo amuzzawo statement bagitwala dda yabadde amuzaayo amugamba nyabo badde nkusaba enkya ojje Masaka kowe mukyala simanyi Masaka ku poliisi simanyi iyo onja bamugamba nina kwenda bayo simu yange okaso simu onkubya otuuse kati abakyayogera bwati akyamugamba omukyala kyabangamba nti mwami Kalango mukyala mwe transport amulete Masaka enkya kozi nsonga kyemuleeta nga tina yaga omujjako nengamba kiki lwaki muyimujidde ku yadwena nga byoyaga bina nabyo twakyali awo akyamugamba ebyo embwa ziwanya mukaitunsi wali embwa buzazirwana nzira wano waliwo mwami omwami badi alina abasajja n'oyo mujuni banyumya embwa zikyalwana mbaga nti wayi embwa nga ziwanya wali mukaitunsi ko omusirikale kyabangamba nti embwa zabayi ziyiseewo tinedda nze mpya ziwanya mukaitunsi wali kati bakyali awo pikipiki ava ebukumbula nejja nebuga nti owayi mukyali wanki omwana alabise kunza alabise atya embwa zimuzudde mu kaitunsi wano twadduka ekyamazima omusirikale yadduka n'atusooka n'atuga nti temugendayo mukomaawo twagendayo atuuze ne bakuuma obuntu bulamu tebagenda atuuze ekyamazima bakuuma obuntu bulamu tebagenda ku maiti we yali
bakubya embwa kuva ku police Masaka ejje mbaya police mbwe je nonyereze asudde maiti ekyamazima embwa era yakola okujjo era nga byali mu nyini embwa yali na jeraga ne bagigana benyini wachi bagita ne raga jeraga Chwa embwa bagikwana bagisika ne bagikomya ne bakoma nti yese yali na moto kana agenda tukomawo ne bagenda maiti we yali nakola ebyabe byali bakinokola nga abasirikale nabikola maiti ne bagijjayo bagita mu luguuda kukuba mulongo mu yade mu imiriddawo tugamba nti basaba sene zitwala maiti ogitwala Masaka kaba tuze bagani maiti mungitwala luda maiti yavunda dda mungitwala luda nti iteka yabasawo yabasirikale bajiba mwino mugutwala tukiriza bamutwala nalaba ko ne maiti yange mwana nge samula bako no mulambo abana bagenda kumuna sagula ko kiche ya mazima bagenda gwita nga buli mu mberambi nga abiri mwenda tuzika passe mirembe munako ennyingi ennyo nga abiri nga 3 gwa 10 ya 217 tugenda mu police Masaka omusibe walakira atuyise ogeko naye omusibe walakira byayoga byebino mulongo nonjinyo byoga era batuuze omusibe walakira tugamba omusibe walakira atugamba agezo kizuula nga makumbi agakweyambula kintu akimwambaze walakira tugamba agezo kizuula nga makumbi agakweyambula kintu akimwambaze tumugamba nga akikwambaza ku diru ki kyabatuga nti badde nsaba mugenda abasirikale bante tunonyeza wamu obujulizo oluma makumbi kozi kyemba mugamba ekirungi sinza kusibye na kwese wano abakwese balina ensonga ki bakusibye wano gumobere mu komeralyo tusaba kusibye bali kujjayo natuga kyabatugamba emba munonya obujulizi mukwate kabuye ye mukozi wa makumbi akolanga manager wa makumbi twebuuza atolo nga twalonda olwokusatu twali maze okufuna bwino atulaga nti kabuye yavuga omwana wange okumujja wane waka ate ekyongera twakya kinonyereza twakyali awo walaki atugamba munonya obujulizi mukwate kabuye ekyo tugata ku kiki twafuna tugamba kale basa amagezi bonna abasirikale ne bavuye Masaka ne bakwata kabuye kwe bamukwata yamuvaamu polisi yabitugamba bwe twagamba polisi atugamba temina bujulizi bumala nge munonya obujulizi ne tubabuuza obujulizi kiwe mwagala ng'omwana jola mwayoga nti mwana yemwa kitawe walakira era walakira agamba nti makumbi yamusibye oba bali mu kintu ekyo walakira bamusaba batya walakira nga makumbi yakimanyi nti abasibe walakira kino ekyo tusobera tukomawo atugamba nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu walakira agenda mutwala mu kkooti twagenda mu Masaka mu kkooti natugamba nti bagenda mutwala mu kkooti nzenze ne bangamba nti olunaku bwe luti bagenda mutwala mu kkooti keera nnyo nakeera bali batwala mu Mande nayo Sande nkubye afande akola ku fayiro y'omusango gw'omwana wange oba ogwange fayiro yange mbagamba njaga mu statement yange mutekake kigambo ekiti ekyamazima baagaana omusirikale yali akola mu office n'okugigala Katonda agiggale wana namubuza emirembe mwe yaddanga ngwenzira ne mugasa onjaga nvunaana Jolamu ejo mwana wange waka ne nvunaana walakira wajira magabya mwakira walakira ne nvunaana kabuya vuga mwana nkupiki ne nvunaana makumbi abantu banna bavunaana okuto mwana wange ekyamazima abatuuze bannange baagana okiteeka ku fayiro yange ne bangamba ne bate kumbuza nti ndonyo era ndasobola mukubye essimu kolo ku Sande ekiro nangamba ekintu ekyo okyogera waliwo kikugambye amagezi ani akodde amagezi ago ne mugaba kyange nze nvunaana mwana wange nvunaana abatta omwana wange yanga jangu kumakya kyogereko naye zaizi wa saa 10 ez'ekiro sajja yanfulansinga mu Juni yanfulansinga ku simu yange nanga ne mukubira nanga ensonga gye wangambye ani akikugambye kwe mugaba tewali akingambye abula kyange nyabacheka ku fayiro yange njaga fayiro gere mu kkooti nga kwekiri nanga keera ku makyo gye kyamazima nakeera nakubya mwami Madi jangu ntwale Masaka twake twasaka tubana kugulawo afane mu Juni yajja we yajja namugamba ekindeese nanga ekintu kino kyako obujulizi nanga obujulizi sibwo yagala omwana muyina Jolamu mwa kitawe walakira
yagula office ya chamazima nonagano nnyo yagera gaddewo bwagala bwagulawo kwanja kuyingira ekindese awanika fayiro yange agalawo nyaga nsika nyingira ejo fayiro yange yagana kyava kubyamu afane munne Julius amugaye kalangwa ziwano ne ansobedde agamba ntiaga ku fayiro yatekako ekigambo kigamba ne mugaye ye mujinagenda nga ngira mu kyalo siriyo nakola sikia kola lwali ngenda nagenda afale Julius weyajja nagulawo nyingira nanga hawa yoga kolachi nemuganya kuteka fayiro yangu kuteka kigambo kigamba mvuna na Jolam kabuye walakira ne makumi sada kwa mwana wange yangamba nti ebintu ebyo yoga timina kona bujulizi nemuga waye nemuga cheva nangi nechwachwana chamazima era nagenda wakwanti wali omwami yaliwe yokayuji katwadde yali alina omusango gwa Esa alina omusewe wali kati abinga awulan twachana mu office jeva fuluma ngamo baddeche yaba muganga nze wano ensonga ndese kuteka fayiro yangu kuteka ko ekigambo kifana Jolam ejo mwana wange waka ngamulamu cheba mugamba nti nemuga tebasaddanka nkoko basaddaka muntu naye yali alina obulamu nawe muli bazadde muzaala nemamwe wamwe bali mukolanga ekyangu bakoze nemukamu tawanga ntigene offside gobo kigamba nengenda nenfuluma nalina akafuluma bwenti chamaza mugana wamakumbi yajja kibabirire mu office buli wena fuluma nga wayingira nga amazo mukubye simu kwecho ekindese wena fuluma nga yingira chova mujuni ajana nangaba jango gerewa offside nengenda wantuka offside yangamba sigovu nana abavu government kati musantu kuchali gugo kwa government nemuga amadenya fayiro yange gedeke kigambo mvuna na Jolam ne walakya ne kabuye ne makumi kusada kwa mwana wange kyamaze babagana mvayo oyemala kubanga bangama ti fayiro bagise Kampala bakusweta gya mutwala mu Kkooti wenava abasibe batwala mu Kkooti nga siriko ne fayiro yange kinanyagala baganyo kitekako ngwatwala mu Kkooti bagama basomera walakira kabuye balina fayiro makumi alina fayiro mvunana na gero kiwulira nekinuma nnyo yakusala bagama makumi era twakola olukiiko enjumaga nameka kigozi ayogera n'agamba makumi alina fayiro muluma mu nsango guno gwe bulumi wange nina bye byange nnyabo nsaba okweyanza ennyo chairman w'ekitundu saba tumukubire mu ngalo obujulizi obusinga bufa okusinzira emisango gye gitandikidde n'amaanyi agaba gatambuliddemu saba okweyanza omwami ono chairman w'abasawo saba olina kyewazuula kyosobola okujja n'otunyongerako wano n'oluvannyuma kiryoke tugende ku bantu abatuuze mpozi bannaaye ensonga nga kyamaani wamukulu w'abasawo abaganda nti abasawo bonna abasinga mbategeera bulungi naye ate ono omukulu yakola ekintu kino alinga omusawo atamanyikiddwa kati n'olwekyo ebyabo ebira nti bijadika bituuse kuye kubanga bannaaye bagamba nti agali abamu ge galya ennyama bwe tuba ku mikolo emisebo wali kigombola bonna babaawo naye simutegeera nga musawo ate akola nga omusawo kati n'olwensonga eyo simuesimbu mu ekyo kale nno bannaaye n'olwekyo baga nti muli amamba ab'omunavumagana ekika naye nga abantu abasinga tuli balungi tetukola bintu byakikula bwe kityo bannaffe naye tunyolwa nnyo olw'ensonga eyo tebajikiddwe bawo kale bannaaye n'olwekyo omwami Kalangwa bwe yajja ne kyamani w'ekyalo twasobola okugenda okutwala agamba sawo bannaffe bwe tumanyi tugenda okwaza era tutulina kitwasangamu era twejjerera abasawo abasinga naye waliwo akabuuza nti mugendeko wali era twagenda okusongebwamu olune baga nti ekisobola omukulu addugala bakola ki wewalaba era bigenda okwemulugunya nga biri awo kati kyekinyusa ekyo nga kyenda ekiriwo kaakati mwebale nnyo mwebalire ddala lindirira program Kkooti Yamaka ku Star TV.
atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala. Okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma. Ono ye mwana gwe nina ye kafuusi simanya banditamu nezaala omulala Yandi mbufunye era kakati ngenda mu kubalira e Masaka. Buli Lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6. Nange Omulongo Babirye Sarah buli Lwakutaano ku Star TV kwokka.